Nze Barbra Ssimbwa. Barbra Ssimbwa. Ndi muzaana, ndi mukyala mufumbo. Nze nanyini duka lino. CEO wa Mizana Bridals and Boutique. Gwe tulaba wano okukuba ebigambo ebinene. Exactly. Ebintu bye birungi. Neyaziza. Bwe nava mu corporate company eri. Buli omu yali angamba nti how could you leave such a company n'ogenda okukola emigaati? Naye it's not all about bread mu ntake yokka. Ntake is a very big importer. Bwe tumala okugattibwa nasigaza gawuni yange. Mpikinga interest awe natandikira bridal. Mpikinga interest ninga nti naye gawuni eno yegenda tandika okusiba abagole. Sharita nagenda ekawuku n'entula ntandika okuba bloka. Ekiki? Yakuba bloka emitwalo 5 n'ekitundu. Abasinga ekitulemesa obulamu oba ekitulya kulemera waggulu. Kulemera waggulu. Atamanya nti kati nembeereze kanjiyibwe nti. Number 1. Olina okwezuula kiki kyoyagala. Olina okubeera n'okuyaayaana. Kuba olaba bino byonna obikola lwakuba nti olina okuyaayana. Olina okubaako we weeraba mu kiseera. Olina okubaako woga nti wano wenjagala okutuuka. Mami eyakolamu ku Delta TV tukole. Ku Delta TV nga kiwagiddwa MTN Momo Pay yengeri nnyangu y'okusasula. Nyiga *165*3# oba okozese MTN Momo app. Teweetaaga ssente nkalu. MTN Momo Pay yeesigika era nga ya bwereere. Momo from MTN.